ate ab'ebyokwerinda basitukiddemu okunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko omuliro guno gwokezza abayizi ab'essomero lya Salama School for the Blind nga lisangibwa Kisoga mu disitulikiti y'e Mukono. Bakulembeddwamu akulira ekitongole ekikessi eky'amagye Kisemai Major General James Birungi ng'onaageraageranyizza obulumbaganyi buno ku butuju. Alagidde poliisi okuwa amasomero g'omu byalo obukuumi. Abantu bagenze mbonyi ku ssomero lya Salama School for the Blind oluvannyuma lw'omuliro okwokya abaana 11 bamuzibe ne bafiiramu n'abalala ne bagendera ku bisago. Abakuumaddembe basoose eggaana abazadde okuyingira essomero era ne bawanyisiganya ebisongovu. Abazadde abamu olulabye emirambo gy'abaana baabwe ne bazirika. Ab'ebyokwerinda nabo basitukiddemu okutandika okunoonyereza okubadde akulira ekitongole ekya Semwai Major General James Birungi, akulira ekitongole ekikessi Police Brigadier Christopher Damulira, adumira poliisi mu kampani Emirano Stephen Tanui, RDC Mukono Hajat Fatuma Ndisa Bannabitaka n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Nenga kyannaku nnyo nti abaana baffe 11 bajiiridde mu muliro guno, abaana abato abatalaba abateesobola naawe bw'oba okiwuliriza kinene nnyo kiruma. Hajati Fatuma Ndisaba agamba nti abaana abali obubi babongeddeyo mu ddwaliro. Hamanga bw'akuuma waliwo abaana ba survivors abasobodde okuva mu kisolo kino era tumwebaza era tusaba n'abaana abali mu ddwaliro ayongere obbateekako obujjanjabi n'obukuumi. Ategeeza nti kikoze bubi kubanga abadde mu nteekateeka ey'okukyaza omumbejja Anne ku Lwokutaano. Neera katusuubire nti kino kye tulina tekigenda kutaataaganya mbeera yonna, ajje akyale tulabire ddala butya obuyambi bw'abadde agenda okuwa, oba oli awo asobole okubuwa, tulabe butya essomero lino bwe lyongera okusaasirwa kubanga essomero lino lya gavumenti. Major General Birungi alagidde Tanui okuteeka abasirikale bana ku buli ssomero eriri mu kyalo era obulombaganyi buno abutadde ku butujju olw'okuba nti omumbejja abadde agenda kujja mu kifo kino. You should may not take it rightly the way you see it. There could be terrorism here, especially where you hear that is such a VIP coming. But I don't want to preempt this. We are going to do all that it takes to investigate, and I am assuring you we shall get to the grassroots to know what exactly happened here. Ye Minisita omubeezi ow'abaliko obulemu Asamo Helen atuuseeko mu kifo kino ng'embeera gy'alabye aginnyonnyodde bw'ati. Because the children are blind, they couldn't know how to run out of the room, and there was only one exit, the place where they have been sleeping. The matron was able to escape, and maybe she will give us more information. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Mori ku Kaduchu ategeeza gavumenti bw'egenda okukeberera Ndaga Butonde z'abagenzi nga bakwataganya n'abazadde oluvannyuma bakole ku by'okuziika. We're going to offer and do a DNA to identify the children who perish in this unfortunate incident together with their parents, so that we get to know which child belongs to whom. Abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu ssente wa disitulikiti y'e Mukono, Reverend Peter Bakaluba Mukasa baliko bye bannyonnyodde ne bavumirira ekibaddewo. Olunaku lw'eggulo nabadde wano nembeerako n'abaana abo nga bali ekyemisana n'ennambula classes. Tubadde n'omugenyi omumbejja ava e Bungereza agenda okukyala mu kifo kino n'abakungu abalala bangi. Kale twazze wano okwetaba mu nteekateeka n'okulaba bitambula. Kyannaku kibi nnyo tukeeredde mu mawulire ga biwoobe na ntiisa. Katusabe Mukama asobozese abaana bano okuwummula emirembe ataagumya essomero ne bakadde baabwe, naye mbeera ya ntiisa nnyo. Olaba ng'omwana ne bwe yandibadde alina omukisa ogusobola okutaasa obulamu bwe, amazima teyagufunye. Era mu mbeera eno nkubira ab'amasomero mwenna muzimbe amadinisa nga muteekamu evacuation spaces, nga mulekamu spaces abaana ne basobola okufulumira in case of any accident. Entuuse wange musanzeewo mu ddomu ennamba kibi atafunyeeko wadde kamugo konna ali bulungi, naye abaana bonna baasiridde abasinga. Omwogezi wa poliisi mu kampani Emirano Patrick Onyango akakasizza eky'abaana 11 okufiira mu njega eno ku nsonga y'omumbejja Anne agenda okukyala ku ssomero lino. Ategeeza
nti ebyokwerinda binywevu. Tewali security threat eyinza okumutuukako ne bamuwa go ahead okujja wano mu Uganda n'okutuuka kuki mu ssomero. N'abasirikale bafa abakeesi badde bamaze okujja wano ne bakakasa nti tewali obuzibu. Ye ateekwa okukola ki okujja tugenda kukola ki ogwafu ogumuwa security. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino.